Mpuliriza omulungi nkulamusizza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyolwaleero nga tukyali mu ssuula omuntu afa mubiri. Mu kitabo kyaffe kino abantu balamukoyi kujjukizaako bye twalabidde mu kitundu kyaffe ekiwedde. Munnaffe yabadde atunyumiza nga bwe yali agenze okukyalira ku ssengaawe gwe yali amaze ekiseera nga talambula, wabula n'asanga ng'omu ku bataka b'ekitundu bambi yalamagadde olw'ekaganga era nga bali mu kumuteekerateekera kumwabiza lumbe. Yasazeewo agendeko mu lumbe akolekokko ku mirimu nga tannaba kuddayo ewuwe, era mujjukira ebyatuuseewo ng'ali mu lumbe. Omwabadde omusota okujja, wadde gwakulanga bwe gwayagala, omuzimu gw'omugenzi okujja nagwo mu mbeera etiisa, ebimu bijjukira. Bwe twafundikiridde ekitundu ekyo nga mulumbe avuddeyo n'akomawo ewaka era ng'anyumirizza ku baawaka be yali alesseewo be yali alabye mu lumbe. Mbasaba munzikirize nvaawo wennyini mbongereyo n'ekitundu kyaffe ekyolwaleero nga tukyali mu ssuula eno omuntu afa mubiri. Bwe nnava mu lumbe oweewange kwe kubimwokerawo nga bikyali mu ssupu, anti okutambula kulaba, okudda kunyumya era n'ekibi kikira eŋŋoma okulawa. Ko ye maama nneesekereko omwana w'omufu alifa n'empona. Ekyo nno nga kitono nnyo, kituuza na butuuza. Mweyitira sooda kuba n'omuto yeenywera anti takaawa. Ng'olabye tolabanga kuwe bukya, bambi nkusekeredde. Ekikuuno nze nakiraba jjuuzi wano mu gy'ekyenda, mmange mmwe gwe muyita omuto, eyo gye yali afumbiddwa kyenkana eyo nange gye nakulira. Nguli kitange oyo, anti oyinza okwebuuza nalina bameka. Jjukira nti alina nnyina omuto, tabulako kitaawe. Ebyo kambiveeko wattu. Yali musajja muguuda nga musuubuzi omututumufu mu kibuga kyaffe Kampala ku luguudo Nabugabo. Mbu yakwatibwa banne be yali akola nabo nga baakanywa musaayi. Yattibwa n'abuzibwa era n'abulako effiire. Kitalo twamufiirwa nnyo atalizikawo. Bamaama baayisa ebirango by'okubula kwe omwezi mulamba nga kuteereddwako n'ebirabo kw'anaaba amulabyeko ng'akyali mulamu oba omulambo gwe, naye nga byonna byakweziribangira mu vvu. Ebbanga nga lyeyongedde n'essuubi ly'okulabika kwe lyatuggwaamu. Olumbe lwe lwayabizibwa era omwana wa mmange omukulu ye yasika. Waba waakayita omwezi nga gumu bukya luyimbwa, omwana omukulu ow'obuwala mu luggya n'agwirwa ekimbe. Kyamufungalazaako ekitundu ky'oluuyi lwe olwa kkono lwonna era lwamukuba amabala g'engo oba kanjogera agaakiwanuka. N'afuna n'ebitutuuli by'ebiwo. Mukazi wattu n'asoberwa. Mu bulumi obusukkulumu yaleppusibwa n'abungeesebwa mu malwaliro amanene nga byampona teri ddagala, olumbe terulabwa mu byuma wadde okutegeerwa. Bwe batyo baamuwaayo lyatulo. Bamututteko mu bagezigezi era baamugambanga kimu, muzimu gwa kitaawe gwe gumuluma. Olwo omulwadde n'aluma amuweese. Abantu abamu baabikkiriza, abalala baabiyita byakwezooza nti okwo kunonooza bya butaliimu. Kaabandi abo bannaffe ekituufu bakimanyi. Batengeetera abafunizi rupiiya n'ebiyengo bawuute ku mukyuzi balimba. Abalala ebyo tebisoboka. Ne babimokkola n'okubibugundawo nti batugamba tuterebuke tubawe ssente bo beefunira ebyendya n'ebya ssava. Y'omuzimu gw'omusajja gutemba gutya omukazi, ssekkono nga tawaanyisibwa. Baakubagana empawa kata basunaŋŋane. Olutuula lwatabuka era enkalu zaakalambira. Abalala baabikkiriza, kaabamu eddiini tetukkiriza kweyingiza mu bya sitaani. Ye kitaffe y'ayinza okutta omwana we ow'omuntu mbweze bwoya afunirawa? Ebyo bya bulimba, muve ku bintu. Bino byayogerwa mbalaba, saanyega munnange.
atali wa lubu lwabwe n'alijja nzi mu nzige. Simbula mmotoka tuddemu kandyoke ndukuviire ku ntono. Baabu w'essenga yatwagaliriza okutuuka emirembe. Olwagwa mu ddemeezi emboozi n'etaba buto kojjeeni. Omulwadde omuzimu gwamwebagala, gwamukongojja, gwamutemba guti. Gundi ne gundi be banzita, omulambo ne bagusonseka mu kawule eyo mu kibira wakati mu bukoba obw'Ekyaggwe. Njagala munzijeeyo ebisigala engufagufa muziziike ku kijja kyaffe era musimbewo n'oluwaanyi emitwetwe. Kaabakulu, twagala otusimira omusingi Mukama waffe, tetumanyi nayo kati tukole tutya? Koggwo ekyo kitono, kale mufumbewo ekijjulo nga kuliko empogola, balugu, eggobe, empande, enderema, bunju, mubirye nga mulaamiriza, nga mukoowoola abaana, abazzukulu n'abooluganda lwange bonna amannya, era ku masiga kaawo kadda n'ekaasooka museeko empogola nnamba, ku kaasangwawo katundu. Bunaagenda okuvaako eddiba ku nkya nga beereeta beeyirimula bokka. Abamu bajja kujja na ku bunuulo ng'ebidduka babireseeyo. Olwo muganda wange Kirevu abasse ku kabangaliye ndyoke mbakulemberemu tutuukeyo. Olubugo temulwerabira ate munanzinga muki? Neera olumbe mulukumira enzingu 2 nga ngalamiddeko mu nju yange omulundi ogw'enkomerero, mulyoke munziike mu bbugumu ne mu kitiibwa ng'omulwadde nkeera anaaba katebule, ng'ebimuluma bigenda butadda. Olwamuvaako bakadde bange baakola ebyalagirwa. Omuntu bakama bange teyeefiira, afa mubiri mu mazima. Abantu beekuluumulula okuva mu bitundu eby'enjawulo, tetwamanya gye baava. Baddanga mu kwebuuza bokka na bokka ekibaleese bonna olumu, gy'obeera nti bayitiddwa ku luleereetu. Endiira yatojjera buto, omulwadde gwamulinnya ku nsoomi, gutulagidde emmotoka tugyebagajje awatali kuwannaanya wadde ezaawattuuyo yakubako bugule nga tugibembeddeko ng'ebinyira by'ewandegeya ne bannamwandu bonsatule tebaasigala. Omugoba yagidda mu mitambo. Obudde bwali bwa kizimmezimme. Twatolontoka okuva e Kibuli, Nakawa, Kireka, tukyamidde Namugongo, Sonde, Kiwango, Bukeerere, Tuutwo, Nakagere, Ntulwanuko, Kasaayi, Yogayoga, Kiyunga. Twasala Mwasanjala ne tuleega. Tuvugiridde, twesolosezzeeyo munda, tugudde ekibiribiri mu kabuga. Twavugako wano na wali ngadda emayangayanga, awo we waali akabira bulijjo. Bwe twatuukawo nga tulagirwa ffenna tugibuukeko tutandike okwekolobojja n'okusaawa. Tuutwo tusenseredde ddala eyo mu kuzimu. Abamu twatandika n'okulowooza nti bino bya ddoyidoyi bya bulimba batuwuddiisa. Gwalaba tutandise okunaganya, tuzze mu kunaanya, twayuuya, twegololagolola n'okwesimba tukooye, kwe kutugumya nga bwe tunaatera okuziraba. Ezo ziba ngufa. Twasaawa kapanka w'akayuukiyuuki okulannamidde amawula, obutakula n'obusalammamba. Twayerula ekibangirizi kya yaadi 7. Tuba tunaatera ekiwendo okukisuumusa erudda ne tugwa ku ndagi Kakuule ng'ezingiridde Kawule n'enga, ng'eri Mponko ya Mpuku ekutte. Woowo! Mwe mwali muno engufagufa n'obuwangwa 3 obugaŋŋanamye. Emikono gyali gisibiddwa akandooya n'obuguwa bwa ggoozi. By'ebisigalira bya kitaffe byali mu kapaajama. Wano bannyaffe we baakakasiza nti yennyini ddala nga nzirugavu.
omwali obukuubo bwa kyenvu ku olwo lwabula gye yalimu mbu nga gy'asinga n'okwagala mu zonna. Omulwadde kwe kukololamu nga bw'atugamba, mutunule nnyo, nakunkumukira ku bannange bano bwe twattibwa. Nze nattibwa luvannyuma lw'okukubwa ebyasi 7. Okusooka nali sifudde, naye eyadde okutwala engatto zange n'essaawa yansanga mboyaana njaziiranira mu bulumi neekulula. Kyava nsogga ekitala mu mutima ng'eno bwanjiira asidi eyali mu zinzimiya gye yeesumulula mu kiwato. Yanjabuluza mu ng'enjulu obwange ne bukoma. Teebereza bannange bankalya ntya bwe twakolanga, mbu nali mbayiseeko mu by'ensimbi nti era ngaggawadde enge, effutwa, obukyayi n'obujja by'abadimba kwe kunkolera olukwe olw'okunzita ne bandese abaana bange ne mmaali eyantuuyanya. Ku olwo lw'enzitibwa omu yannimba nga mukyala we bwe yali aweereddwa ekitanda mu ddwaliro ensambya mbu mbawerekereko, nange saagaana kuba emirimu ku budde obwo gyali tegitambula bulungi. Nga tuyingira nzirusi eya buyonjo omwali abasajja abalala 2 nga bataddeko bino bigaalo bindi ebiddugavu eby'omusana. Nabalamusa beddiramu naakola ntya nga beewugguusa ng'abatawulira bulungi. Bantuuza wakati mu mutto ogw'emabega, omu n'atuula erudda n'omulala erudda. Baavuganga eno bantulugunya, banfumita ebitala by'oku mmundu n'okuntimpula ebitolima ebiringa ensaamu. Bankazaakaza njogera ensimbi zonna ze nnina mu bulamu, bemmanja bonna mboogere, era n'ebintu bye nasuubula ebiri mu kkubo byonna birituuka ddi era n'asasulwako mmeka. Ebyo kambiveeko, mujja kukaabira bwereere. Katudde ku nsonga, mwaliira olubugo, eggufa ly'embalaga lye lyange. Abasajja be baali ku mugomyo gw'ebyatulagirwa, wabula mwana mulenzi yali atuzaalidde akanyamberege bwe yabuuza, "Nnyabo, omuntu aba n'enkoggo maama, nnyabo lengera." Abatannakimala na mukamwa, omuzimu ne gutema omulanga ogw'omwanguka nga bw'owulirawo ogw'omusambwa gw'embalwa gumbiridde nti, "Mawe, omwana anvumye agatalifa. Obulamu nafasi bwagala, mpya nkuggwa onookiraba." Bamaama beegayirirako nga wa kuli nga kuwema butanga, era taba mugoba kugwegayirira kusonyiibwa nga bw'abadde takimanyi nti kibi tegwandiwooyeddwa. Ku nkomerero gwamusonyiwa era twaddamu okukwazza kye twaliko ekyatutwala okufuuza obusirikitu, obunyinkuuli, obutinyiinya bw'obugumba. Mazima ndowooza nkugambye twefulubenda tubufeffette, ssebo okubumalawo obw'omuntu omulamba tegwali mulimo mwangu, bw'ate obwali awamu n'obwa banne kali kaali kasandali, ettagali yennyini. Ku nkomerero twamala omuyiggo nga tuzinga bisigala byaffe, twalekawo kabuto w'ekireku ky'omwenge n'amatu g'emmwanyi 2, n'agaasigalawo amagufa nago twagabikkako looti ng'empisa y'ensi y'e Buganda bw'eri, n'obutatululumira nga tulangibwa obusosoze. Olwagassa ku mmotoka ng'omuzimu gutulagira kugaziika. Oluvannyuma lw'ennaku 2 era ne bikikwatako baayisa ebirango ebibikira n'okutegeeza abeewala n'ab'emikago bajje bamutabire, kubanga gwali gulabudde nti bwe kitakolebwa tujja kuguba endegera. Tewaali yaguwakanyaako. Aba kukikola nsuubira yandibuuse n'ekitolima ku mutwe. Twaseregguka eggendo olwo mazima ng'eyali omulwadde atutagaza
atutagaza okubimugamba nti yaliko okwenyinyimbwa nga mubisse ng'akyali mulamu tteke nga yeewulira ali kakobogo n'amabala nga tokyagamulabako. Omuntu tafiira ddala afa mubiri. Nnyabo, si kubiri ebikulire ebikinike bye gwalombojja ng'ate bituufu. Bw'atyo ne muwummuza bye yantottolera bigenda okumuggwaako nga tutuuse n'awaka. Lugaba mukulu era mwenkanya owa Nnamaddala kuba simanyi bwe navuga mmotoka si kweri emboozi eyannyamaaza n'ebulako akatono okunnyanza yanze olw'ekaganga etowetwa muliro. Twakulisiganya ekkubo era twasanga n'omusajja waffe omukuumi azimbye yeekapye alumya obusukuttu ng'amiimidde yenna tasalikako musale. Tuba kuba baana bato nsuubira yanditutippyenga ejambaguta si ku liiso lye yatukuba nga liraga lwaki tetwamutegeezezza gye tugenze okuwuunyerera. Bambi yali mu kulya mmere okutaali nva era ng'akoza nkolwa. Ku bino kwe nagattiriza ebya jjajjange bye yampayiza ku muntu wange kitange eyattirwa mu Kalemanjovu. Gattako jjuuzi omuzimu gwa mmange lwe gwali gunnonye n'enkakasa ng'omuntu bw'atafiira ddala, era kwe nayongerereza obukulu bw'ensiisira lwayaba esigalawo omuzimu gwa nnyinimu gusinziira omwo okusobola okulamula amaka gaagwo. Y'ate ebyannyumizibwa eddambwe ku Kamuza Saabali w'abafu okwenkana omutaka w'e Malongwe, naye omwana Mpombo gwamulemera mu nju ye n'atagugajambula n'alemera mu kisenge nga buli kadde akaabira omwo nga bw'atajja kuliibwa. Mbo kwe kwava n'enjogera egamba nti kamuzze akadde omufu eddambwe. Ne mmanya nti omufu ddala afa mubiri. Mpuliriza omulungi, eyo y'ebadde essula yaffe omuntu afa mubiri. Mu kitabo kyaffe kino abantu balamu kkoyi. Tulabika nga tubulayo essuula nga 1, 2, 3 okufundikira ekitabo kyaffe kino abantu balamu kkoyi okutuusa omulundi omulala lwe nadda n'ekitundu ekirala mu ssuula era endala ntunula ekiwekete. Mubeere bulungi, mweraba.